State ne government bantu abo babiri banjawulo. Era toba confusing nga newankubadde balinga abafaanagana. Omuntu alwanyisa gavumenti ffenna abeera mukwano gwaffe kubanga ekyo tekikyali kyakukweka. Ffenna tuli balwanyisa ba gavumenti. Omuntu alwanyisa state ffenna abeera mulabe waffe watali kwetemamu. Lwa nsonga ekirwadde kirumiima mawuggolo kyajja ki COVID-19 kyazinda state. Era ffenna banna state twegattira wamu okukirwanyisa ewatali kusosola nti ono wa kibiina ki, ono wa kibiina ki, ono wa ddiini ki, ono asomera wa, ono asamirira wa, kubanga ekizibu kyazinda nnyumba nnamba. Era twakyeŋŋanga nga bannannyumba ne bassennyumba ewatali kwetemamu bukundi, era ewatali yadde okuwulira eddoboozi eriwakana okuva ku sayidi yonna, kubanga kyali kizibu kya state. Bomu ezaakubwa erugogo World Cup Finals eza 2010, amateeka agaddirira awo ffenna twagagondera, era tewaliiwo ddoboozi lyagaŋŋoŋŋa kubanga ekizibu ekyo kyali kigwiridde eggwanga. So saagala muntu yenna confusingibwa oba abeere confused wakati wa gavumenti ne state oyagala obbitabika omulundi ogutya ogumu. Ffe tuli balabe ba gavumenti, era ensonga lwaki tuli balabe ba gavumenti kubanga tuba tulaba egenda kumira state. Wano lambawo ffe tuli balabe ba gavumenti era tulwanyisa gavumenti ya Museveni, si lwakuba ffenna twagala tutuule mu ntebe ye kubanga entebe ye eri emu, teriiko weeyongereko eri nti nange ntuleko wano. Naye ensonga lwaki tulwanyisa gavumenti ye tulaba egenda kumira siteeti, ate nga ffe banna siteeti. Kitegeeza ekizibu kyonna ekirumba siteeti olaba tukiteerayo bulamu bwaffe nga gwe musinga omuli n'obw'abaana baffe. Gwe gwani akola ekintu kyonna eky'obulabe eri siteeti aye tudde mu mpalaniraako ng'ate siteeti y'emu yetutuumidde mu buwaŋŋanguse olw'okugyagala. Etutta abantu baffe ezzira kumwa olw'okugyagala. Efudde abaana baffe abatakyasoma olw'okugyagala. Abaana baffe tetumanyi oba banaawangaala olw'okugyagala. Play with the government but we will never allow you okusaatuukira mu siteeti. Kubanga siteeti yeffe. Nkiddamu siteeti yeffe. Era ba statesman bwe balabanga gavumenti eyagala kumira siteeti bagiwamba era bagirwanyisa. Mbuuza, zino ssente si kyekyali badde ekikulu, zibadde zaaki? Zino ssente za Mongi si kyekikulu, zibadde zikola mulimu ki? Kuba si yasoosa obba nazo nga we mugamba. Zibadde zikola biki? Oba zibadde ziteekateeka kukola biki? Sente abadde azikozesanga bikookooma bizungu mu nnyumba ye, ngeri gye ziri za mpapula. Zibadde tishu z'akozesa okuwona ssenyiga oba okusuulamu ssenyiga we, oba abadde azisanguza ntuuyo. Ekikulu si kya ssente. Ssente zibadde zikola biki? Zino emboozi zammwe eza omubbi takwata mubbi, gwe bulijjo omuloopanga omulooperaani. Bino ebyabayiniroozi simanya mirembe ndi nsambya beddingizi lwe bikola ku social media iniroozi. Buyinza amateeka tegabaamu ba social media iniroozi.
gwe bulijjo okugamba nti Anita mubbi omulooperani obadde omulipootingira ba social media in-laws bajje bamukwate. G'obadde omulipootinga ng'omulipootingira baani abo b'obadde oyagala bamukwate. Nze Itongwa nze alaba vidiyo yo nze nsijja mubamukwata oba oyokya misota nga mwokya misota mmwe. Anita Amongi mubbi. Bannaye tulabye n'ekizibu kya Anita Amongi. Yabba amabaati g'abawejjere yakola bwati ne bwati. Ate essaawa eno oŋŋamba baani abo abamukwata g'obadde omulipootingira baani abo bamukwata. Ba social media in-laws. Era gwe bulijjo oyokya musota ng'oyogera taboya oba obunyumirwamu osasamaza. Oba musasamaza nga tetumanyi. Gwe mukumulipootinga obadde omulipootingiranga baani oba obadde otulagako bulagizi naye tetugula. Labako obulabi naye togula. Maali nina ntono nanti obadde atumulabengako obulabi naye tetugula. Abaye gwe bulijjo omulipootinga ng'omulipootingira baani. Secondary nze njagala tusooke tukkiriziganye ku kintu kimu. Bwe wabanga waliwo abantu betutalina kukwata nga tetunnakwata ziri big fishes then muzireke kati. Kubanga naawe omala olunaku lulamba ng'oyogera ku buno bu small fishes mumukene ate ng'okimanyi waliyo big fishes. Ne tumala emyaka 5 nga tuli ku bu small fish bu silver fish bumukene kyokka nga tetukimanyi waliwo big fish. Bwe bayaziina musiraamu abazzaako ki? Kusaala. Wayaziina ate otuggalira omuzikiti titemugenda kusaala. Gwe bulijjo omulipootingira baani? Era ennaku zino mpuga nga takyayisibwamu ggaali okuva eyo mu maloboozi gamu ne mayiga nga temukyabakangamu okuva eyo mu maloboozi gamu. Weekiike gavumenti tujja kwegattako ffenna kubanga ffenna tugirwanyisa olw'ebyo byekoze state. Naye kasita ofuuka eneme wa state ffenna banna state tujja kwegattira tujja kwesaanyizaawo nga tetufuddeyo. Ani oyo atuyambyeko kukusaanyaawo. Kikulu si kya ssente zibadde zikolanga ki? Bino bye mulimu nti oli ayagala kulongoosa linnya lye ate lye yeeyonoonera gw'alyonoona. Alongoosa bw'ayonoona. N'enkya era ajja kujja akole ebiryonoona kubanga oyo ye. Alongoosa bw'ayonoona. Alongoosa aba mwetegefu okuleka ebibi. Agenda ku hijja aba mwetegefu okuleka emize. Toyinza kuŋŋama bali mu kulongoosa linnya ly'ono ate nga akyayonoona. Omwonoonyi akola hijja. Oba bano babeere ekizibu kyaffe emirundi ebiri eva. Babeere ekizibu kyaffe mu kutufuga obubi ne ku byali tuyambye. Era stiru basigale nga kizibu kyaffe tubirekengawo olw'okubanga be baliwo. Bw'otulaba kimbia tuba tujja kukunyweza. Ekikulu si kya ssente. Ekikulu ssente zibadde zikola biki?